Katonda abeera omulamu ennaku zonna yeebazibwe babuuzaako bikolwa leero nebaza Mukama tokyala mulamu ng'ekyalo nimwebaza nti atukuumidde ffenna gye tuli mu mawanga buli tumwebaza kyatuyisiza mu nnaku abasigazi baali beeraliikiridde naye akyate atuleseewo nti tuli balamu siwankubadde tuli batuukirivu siwankubadde nti tumumanyi nnyo wabula kwagala kituba tumwebaza nensaba n'akaseera kano ayi Katonda omwesigwa leka omwoyo ow'okubikkulibwa ake ku kamwa kange munange nneme kwogera ng'amagezi gange bwemutegera wabula ng'ekigambo kyo bwe kitadda gy'oli nga tekikoze kyekitumiddwa nkusabye munnaaye bukozese ndikazindaalo nkozesa okwogerera omukazi omusajja oyo bw'oteeketeekedde mesegi eyo mu linnya lya Kristo Yesu nsabe otukole bulungi taata nsaba obikule nange bayibuli yo mu Isaaya essula y'ekumi n'omwenda akanyiri aka 11 awo enjiri ey'olwaleero weeri that's Isaiah 19 verse 11 wagamba nti ey'Oluganda egambye nti abakulu ab'e Zoani basiriwalidde ddala okuteesa kwe bateesa Bafalaawo kambye nti abakulu ab'e Zoani basiriwalidde ddala okuteesa kwe bateesa Bafalaawo abazizza amagezi gufuuse ng'ogw'ensolo mugamba mutya Falaawo nti ndi mwana w'abagezi omwana w'abassekabaka ab'edda kamanyebakibwe wane eno tugenda kulaba wano tutunuulira amagezi g'ensi nti ng'oli bw'anaagamba ng'atunuulidde nti w'amagezi nnyo era neyeteekako wano beeyita nti baana b'abagezi kwegamba magezi y'abazaala amayebazibwe okusinziira ku lwennyiriri balaga nti magezi y'abazaala era baana babassekabaka ab'edda nti amagezi gaseruka mu famire y'ewaabwe naye nga beesinze ku nsi olw'okuba nti nno baali balaba mu magezi gaabwe nti balina nnyo amagezi wano twogera ku byansi kubanga waliwo oweeraba ng'olimu amagezi nnyo naye ng'ate Katonda alaba ng'omusirusiru asembayo eyeetaaga n'okukwata ku mukono okulaga nti kola kino Mukama yeebazibwe bwe tweyongerayo ayogera Isaaya nno yayogera tuli mu kitabo kya Isaaya agambye kale nno abasajja bo ab'amagezi baliridda wa abuuza era babuulire kaakano nti abo ab'amagezi baliridda wa abeefuula nti bo kubanga amagezi tegasobola kuggwawo bwe baba nga bali baana b'amagezi kitegeeza bagenda kubeerawo kitegeeza nti buli ekigenda okujja bagenda kukimanya Mukama yeebazibwe buli ekigenda okujja bagenda kimanya wanaabagamba baliriddawa bategeeze Mukama ow'eggye byateeseza ku Misiri kitegeeza nti amagezi gaabwe gaaliko limiti bwe tweyongera wansi tugenda kulaba olunyiriri lutulaga nti mu magezi g'ensi ate bwe busirusiru eri Katonda era bwe tulaba nti oli bw'alabira ati ategeera nnyo ate obusirusiru bwa Katonda bwe butandikira bayibuli bweyogera si bigambo so kitegeeza nti amagezi g'ensi bwe busirusiru oli yenna yeeraba nti mugezi nnyo yaba omusiru eri mu maaso ga Katonda abeeraba nti bagezi nnyo be bataagala kumanya ate oba yasoma n'amalayo buli kitabo akimanyi ekyo kitegeeza nti alina byagenda okulijekitika kuba amanyi nti ategeera Mukama yeebazibwe bwe tusomako mu Galatians Abagalatiya essula esooka nti neyeewaayo ku lw'ebibi byaffe Mukama yeebazibwe asobole okutulokola mu mirembe egigenda okujja emibi so okwewaayo kwe ab'amagezi tebakitegeera balowooza nti kitegeera ne bamugaana kuba bo bamanyi nti b'amagezi kyoba olaba bayibuli eyogera mu ndagaano empya negamba nti no abakkiriza okulokoka beebo abalaba nti nno basiru era beetaaga kwegamba aboonoonyi
naye ab'amagezi tebakikkiriza kubanga mu kutegeera kwabwe kyabalaga nti ekyo tekiriyo. Ge magezi ag'ensi geeyogerako. Awo bwe buba obusirusiru bwa Katonda, be basiru eri Katonda. Mukama yeebazibwe. Bayibuli bwetyo bwekyogera. So tetwerabanga nnyo nti tutegeera nnyo nti kino kizze nedda. Baneeno baagaana Yesu olw'okuba balaba balina amagezi mangi kuba ate bwe busirusiru. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Bwe tweyongerayo mu kitabo kya Abakolinsi ekisooka essuula esooka nga tuvudde kanyerera akaabiri, enjiri olwayo wetambuliddeyo. Bano omutume Pawulo ayogera agamba nti abuuza kibuuzo ab'amagezi, omugezigezi aliwa? Omuwandiisi aliwa? Omuwakanyi ow'omu nsi, okawulidde? Omuwakanyi ow'omu nsi muno aliwa? Kitegeeza nti bino abeeyita abagezigezi b'ensi ate munange be basiru. Kikwasa ennaku okubeera nga gwe weeraba mu nsi ng'oli mugezi nnyo, ate munange nga tutuuse wa Katonda gwe oba omusiru asemberayo ddala, kubanga ababadde abasiru ab'ensi ate be bagezi. Mukama yebakiriza nti amagezi g'ensi bwe busirusiru. Mukama tusasire. Kyenegambye nti Katonda teyasiriwaza amagezi g'ensi wangi. Kitegeeza nti Katonda yakifuula be tulabanga ab'amagezi ate Katonda balaba abasiru. Be tulabanga abasiru ate be babeera abagezi ewa Katonda. Bagamba bw'olokoka osiriwadde. Sibusiwe ekiri abalokole bannange. Oya ako kasiriwadde. Gwe walokoka wasiriwala. Ekigambo kye bakozesa bo balaba nti tusiriwadde. Naye kati njagala lukusomese ani musiru ani mugezi. Kampeeyayo bwe tweyongerayo, kubanga mu magezi ga Katonda ensi olw'amagezi gaayo bw'etaategeera Katonda. Tukizaayo wali ku lunyiri lw'enkuwadde mu Bagalatiya emu 4. Yeewaayo atulokole, naye mu magezi g'ensi abagezigezi be bataategeera Katonda ne basigala nga batambulira ku magezi gaabwe. Tebaategeera Katonda kuba bamanyi b'amagezi nnyo. Kristo we yali ku nsi nga balamanyi nti bamanyi bawandiisi Basadukaaye bategeera nnyo. Tebaamusembeza kuba bo bamanyi ebyawandiikibwa. Balina Kristo gwe balindula si ye Kristo okusinziira mu magezi gaabwe ag'ensi. Naye munnaye bali abalaba nti musajja kwegamba ne bamukkiriza kubanga bo be baali abasiru mu maaso g'abali wangi. Bayibuli egamba kubanga mu magezi gaabwe ensi bw'etaategeera Katonda wangi, Katonda n'asiima olw'obusirusiru. Tuli Kanyeri akabiri mu olumu akagambye nti kubanga mu magezi ga Katonda ensi olw'amagezi gaayo bw'etaategeera Katonda. Mukama yeebazibwe. Katonda n'asiima olw'obusirusiru olw'okubuulira okw'okulokola abo abakkiriza. Kitegeeza nti ye bali mu butamutegeera, ye mwe yasiima okulokola abo abamukkiriza. Bo baali ab'amagezi be balabanga abasiru. Katonda ye n'asiima kyova olaba nti nno Yesu bwe yali kuno yagamba nti nno obulokozi bwe bwajja eri bali bannyinibu ne batabukkiriza kuba bo balaba nti b'amagezi, ne bulyoka bujja eri bannamawanga kubanga bo baabukkiriza. Wano Katonda n'asiima okulokola abo abakkiriza. Mukama yeebazibwe. Kuba bali bo beeraba nti bategeera kino nedda tekisoboka, tulina Kristo gwe tulinda. Ono azaaliddwa mu ffe tetusobola mukkiriza. Ne bagaana kwegamba. Ye Katonda n'asiima okwagala kwe ne kubeera nga kuyitiddewo awo okutuuka eri ffe bannamawanga. Mukama yeebazibwe. Kubanga mu kukkiriza
ffe mwe twalukukira kubanga twakkiriza kye tutaalabako bangi tetwalabako naye ate tukkiriza naye ate abaalabako kubanga bo baalabako yazaalibwa mu bo ebyamagero ne bikolebwa mu bo naye ate tebakkiriza kitegeera so olw'okukkiriza kwaffe katonda n'asiima tulokolebwe wangi beyafiirira munnaye bo tebafa era tebabitegeera kubanga balabanga bamagezi nnyo naye ate munnaye ekiseera kijja kgendayo kubanga si enjiri ya leero wetugenda 2:2 akagambye nti kubanga abayudaaya baasaba akabonero n'abayonaani baanoonya amagezi ndaba bano nti abamu bo baasaba bubonero tulagewo obubonero obeera yeggwe baaba abayonaani ne banoonya amagezi bo baagala kwegamba magezi kyogere ntya bwetweyongera kukanyiryako 2:3 kagani naye ffe tubuulira kristo eyakomererwa eri abayudaaya nkonge wange eri abayudaaya nkonge n'eri ab'amawanga busirusiru okitegedde bali yafuuka nkonge gye bali beyafiirira tebaamutegera naye eriffe bannamawanga bwafuuka obusirusiru nti buli alokoka asiri wadde okkiriza yesu oba musiru eri abantu naye ate katonda kwe kusiima kwe kitegeeza nti ekyo kisanyusa katonda iffe okuyitibwa abasiru mu maaso geffe abo babagezi ndowooza okategedde bwe bakuyita omusiru tonyiiga 24 agambye nti naye eri abo abayitibwa abayudaaya n'eri abayonaani kristo maanyi ga katonda era amagezi ga katonda kitegeeza nti bino bye baali banoonya biri mu kristo abaali babuuza obubonero gemaanyi okulaga nti katonda w'amaanyi okitegeera ne bano abaali banoonya egundi amagezi byonna birimu oyo bayibuli negamba nti gemaanyi era ge magezi ga katonda byonna singa baamukkiriza bonna bandifunye naye olw'okuba nti bo tebaayagala kuwulira ono ayogera bo baanoonya maanyi nga balina gye bagasuubira ate gye bataagafuna katonda n'abalikirawo mu kutegeera kwabwe mukama yeebazibwe kansubye nti tuli ffenna sikulize wange eya 2:5 egambye nti kubanga obusirusiru bwa katonda businga abantu amagezi soka okawulire n'obunafu bwa katonda businga abantu amaanyi kakuddiremu obusirusiru bwa katonda kwegamba katonda bwakoma mukube ife bwe tukoma okulaba nti tutegeera nnyo ate olwo bwe buba obusirusiru bwa katonda ndowooza nti ddeyo bulungi ife bwe tulaba nti tutegeera nnyo mu bwensi bwe buba obusirusiru bwa katonda lunyendo kyetugezaako okutegeeza era abeeraba nti b'amaanyi ate era be baba abanafu eri katonda awo omutume pawulo n'ayogera era mu kitabo kino kyennyini n'agamba nti no 12 olunyiri ndowooza sula ya 12 agamba nti no mu bunafu bwe amaanyi ga kristo galabisibwa kitegeeza nti katonda mu banafu mwakolera abeeraba nti b'amaanyi bo baba baamugaana wangi abeeraba nti b'amagezi abo tabakozesa kuba gwoba weesigama magezi go be bali falaawo taipu yeesiga amagezi g'abantu simanya be baana b'amagezi wangi kumbe be basiru abasembayo kumba amagezi g'ensi bwe busiru katonda yakifuula bo ne balowooza nti baakoma okutegeera bo we batandikira mukama yeebazibwe
eyongerako egamba nti kubanga mutunuulira okuyitibwa kwammwe nze naawe mpuliriza omuweereza wa Mukama kubanga atunuulira okuyitibwako owooluganda ng'ab'amagezi ag'omubiri si be balina ekitiibwa. Kawulidde ab'amaanyi si be balina ekitiibwa. Kitegeeza nti Katonda yaleka abo ab'amagezi abaasoma ennyo kwegamba abalina digurizi ne bagenda ne gundi n'abaleka n'alonda ffe abalaba nti tetulina kye tuli. Awo amaanyi ge mwe gasinziira. Bwetunuliramu nze simanyi bulamu bwo simanyi biki naye bayibuli egambye nti ye Katonda takozesa b'amagezi, akozesa basirusiru. Ensi beeraba basirusiru era yeeraba mundamu gwoyinza okweraba nti Katonda Jeremiya yenyuma nagaa naye Mukama nze zigwekozeseza. Tunulira abasajja Katonda be yalonda batunuulire. Ono Pawulo mwennyini ayogera yali yeefuula nti mugezi nnyo mu byakola ng'amanyi bano be bakyamu abagoberera Kristo naye ate nga ye musiru asembayo. Katonda agenda omuddiza olutambika Pawulo ye musiru naye ate bwe yadda eri Katonda ate n'afuuka omusiru eri abalala naye ng'ate awo bwe amagezi bwe yali agafunye. Mukama yeebazwe. Kasubire nti tuli ffenna bwe tweyongerayo egambye nti naye Katonda yalonda ebisirusiru eby'ensi ab'amagezi bakwatibwe ensonyi era Katonda yalonda ebinafu eby'ensi akwase ensonyi ab'amaanyi. Katonda takolera mu takozesa egamba amaanyi ge tegakolera mu bw'amaanyi, amagezi ge tegalabisibwa mu bw'amagezi. Era bw'alaba nti gwe weefudde nnyo omuntu kasita agenda n'atandika okwesigama ku ndowooza ye n'alaba nti ategeera nnyo nnyo Katonda aba akudduseeko oba osigadde era kumutegeerako kuba oba obufuusa ow'amagezi naye oba ogenda kubula enjiruka omanyi kati bayibuli yonna ngiina mutwe obufuusa ow'amagezi mu maaso go kitegeera so amagezi ga Katonda oba amaanyi ga Katonda gaba tegagenda kulabisibwa kubanga mu bunafu mwakolera mu bunafu bw'okwolaba nti tosobola kintu awo wakozeseza naye bwe weesigama ku maanyi go. Nze ntunuulidde nnyo abantu abawulirizi bentera okuwulira ng'omusumba mu kusooka yegayira Mukama agenda okubuya bamulonze n'asaba Mukama munnange simanyi naye nkozesa Mukama n'amukozesa. Ogwokubiri ne yeesigama naga ate oba luli nakikoze ne leero nja kikola ne bigaana kubanga aba yeesigamye ku magezi ge. Naye ate bw'okulembeza Katonda omanyi nti oli musiru naye weetaaga Katonda ow'amagezi okuyamba aba agenda kukuyamba naye weetwala nogabuke kati nina amagezi go gakulaga kyekikoli. Gye twatandikidde olunyiriri luli lutusomesa nti bano tebamanyi kiddako naye ate beeyita ab'amagezi. Tebamanyi Katonda kyateeseza nsi yaabwe naye beeyita ab'amagezi. Isaaya abayita abagamba mwogere biki Katonda ow'eggye byateesa ku nsi yammwe temubimanyi naye mweyita abaana b'abamagezi. Kitegeeza nti magezi waabeera taatawo aba agenda kubulya ati nno munnaye nno ekigenda okuddako kino nekino bano tebabimanyi. So kitegeeza nti be basiru abasembayo tebalina kubigula tebalina kumanya tebalina magezi byonna ng'obigasse wamu byonna tebabirina. Mukama yeebazibwe. Bwe tweyongerayo eya 28 n'ebikopi eby'ensi n'ebinyoomebwa Katonda yabironda era n'ebitaliiwo wanje ebikopi kyokka otunuulira abantu be bayita abakopi abanyoomebwa abo Katonda mwakozesa n'asitula omuntu bw'aba otunuulidde bannaaye tunuulira mu nsi yo gy'ovaamu
katonda abantu basitudde era otunuulire enkomekerero yaabwe kitegeeza nti batuuka mu bbanga ne balaba nti balina amaanyi ne balaba nti balina amagezi awo katonda baba bavuddeko naye otunulira background yaabwe gye bava yabalonda nga tebalina kye bali mukama yeebakirwe mukama yeebakirwe wano wetweyongerayo bayibuli tulaze ensonga lwaki katonda alonda abantu abo betulogeddeka abanafu abasirusiru abatalina amagezi egambye nti 29 n'omubiri gwammwe guleme okwenyumiriza mu maaso ga katonda naye bwoyo bwe muli mu kristo yesu eyafuuka amagezi gye tuli okuva eri katonda kitegeeza nti kristo ge magezi agava eri katonda obeera ngaolina yesu kitegeeza olina amagezi okusinziira ku linnya lino mukama yeebazibwe era obutuukirivu n'okutukuzibwa n'okununulibwa kituzaayo ku lunyiriri wali mu Bagalatiya 1:4 nti yafiirira ebibi byaffe asobole okutulokola mu mirembe egijja emibi okununulibwa yatununula mu mirembe egyo fe agamba abaali abasiru b'ensi atununula emirembe gino gye tulimu weyabayi nti ab'amagezi tulaba bafa ab'amagezi bafa abeesize amaanyi gaabwe sente zaabwe bafa naye fe abatalina kye tulina netumanya nti katonda tetukkirize kino tuli balamu kubanga kwe kwagala kwe bayibuli eyogedde mu Bagalatiya nti kwe kwagala kwe yasiima kye yasiima ab'amagezi bwe baamugaana nagaawoke kanzijjeyo bano abanafu abanyoomerwa kwe kusiima kwe mukama yeebazibwe nga bwe kyawandiikibwa nti nga bwe kyawandiikibwa nti eyeenyumiriza yeenyumirizenga mukama waffe nti ku lw'ebyo twenyumirize mu ye yatununula twenyumirize mu ye kuba bwe butuukirivu bwaffe bwe butuukirivu twatukuzibwa kuyita mu ye mu migga egyamukuba twatukuzibwa ne tukkirizibwa ne tusaanira mu ye amagezi gaffe mwe gali waatali tetulina kye tusobola mukama yeebazibwe wano mu bayibuli kyetulaga nti mu ye tuleme okwenyumiriza ngaffe wabula mu bunafu buno bwe tulina okubeera nga tetulina magezi tusigale nga twenyumiriza mu ye kristo ge magezi gaffe kristo ge maanyi gaffe okitegeera oleme kwesigama ku magezi go oleme kwenyumiriza kubeera proud tulaba ab'amalala bagwa buli eyeraba nti wamalala bw'osoma bayibuli balabeko abafuuse ab'amalala katonda kyabafuula so okukozesa ebisirusiru tuleme okwenyumiriza omanye owa gye wava katonda gye yakujja naawe bw'obwekuba mutokyugambe nayenze takoma mupiwa naye ate ngenda ebweru n'embuulira enjiri mukama wampeekisa olidde enjiri emesegi neyitawo omuntu wano naye kyekyo munaaye abeenyumiriza tetwenyumirizanga amagezi gaffe tewenyumiriza maanyiko kubanga tosobola naye ate bw'omanya yongera ku makya noga mukama naye nkwegayiridde kitegeeza nti yagenda fuuka amaanyiko mukama sisobola kubuulira njiri naye nkozesa kitegeeza agenda kukozesa naawe bwennyini bwoba ozeemu n'owuliriza bweti ogambe bannaye naye yenze oleme kwenyumiriza ogambe ekitiibwa kya mukama naye buli wogamba nti kitegeeza ogenda kuba wenyumiriza byonna bibeerawo kubanga kwe kwagala kwa katonda kwe kwagala kwa katonda kwe kusiima kwe gwobeeraawo kwe kusiima kwe mu bunafu bwo ye
ge maanyi ge. Kitegedde muganda wange, mu bunafu bwaffe ge maanyi ga Katonda waffe. Tuleme kwefuula b'amaanyi mu byensi, tuleme kwefuula bagezigezi mu byensi, wabula tufuuke abasirusiru. Pawulo ayogera agamba nti oyo aba ayogera naye kwegamba tamuganya kusukka kikyalowooza oba kwegamba kyategeera. Kitegeeza nti teyeefuula wa magezi mu maaso g'oyo omuntu naye ng'ate amanye kwegamba amagezi agalina naye abaako ke yeerekerayo oli ne yeegolokojja olunameraga wadde ki naye tasusse kikyemanyi. Kitegeeza nti teweefuula wa magezi mu byensi. Ab'amagezi mu byensi be basirusiru, be batalina kye bamanyi, be bagamba nti kino. Kitegeera Mukama abampere omukisa, mbaagaliza.